This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Hey, hi, this is Kasuku. Now, no bagiyita Mercedes Benz tugimanyiddeko comfort. Naye ekyenjawulo ekiriwo aba Delta Cash balina gye bayise Express Car Logbook Loan. Buli kimu kikolamu express. Ojja wano n'oleeta logbook yo ne tuprocessinga national ID nayo ogireeterako ne bank statement ne tuprocessinga okuva ku miliyoni 2.5 paka ku miliyoni 3 ng'ogenda na mmotoka ovulumula logbook nayo ng'otwala ng'ate tutandika kulaba okola ki bagise Express Car Logbook Loan okuva mu Delta Cash. Buli kiseera nzija na birungi nkubuulidde tobeereeyo fees ziganye tobeereeyo ekyana kikulemye okyakaza nga Delta Cash weeri tulinaalya wano wabi kanfuga ngende mu benzi yange. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. President Museveni ye musajja yekka wano mu Africa gwemmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Baba ina kakasana nimugambye konti ampe kadi nze munyagwa. Astagfirullah. You have been abusing authority Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala mundu oli yero Komanyoko ne bannange ale ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu ruzungu tugenda namuza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndi hapo ala bora babaddi abakyala wale somwira mbanyengu to katonda ya chembucho genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa Musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanangabye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tuba tutandisa nti olwo. Letanga kuteekeko nga betutandika. Gwogambye nti tutandike kati olunaku lufudde. Naye leero siri musanyufu wona lebo ensonga ozimanyi. Ndeka naawe. Naye tugende mu maaso. So tugenze okutandika show. Honorable leero takutte budde. Ekyo kyo njagadde abantu bakitegeere. But omanyi oluusi abantu bwe tubanyonnyola content balowooza tubeera kaki ku kaseerezi okuva ssaawa 5 tuli wano ssaawa zino 10 sijja kulimba Fort Portal Mityana Road yetaaga okukyusa
soka badda nkubye ne mu kirole ky'amanda ne bagamba mbu oluguudo baluteekako at least terukyayirubinga bakola akatundu ne babuukawo kilomita nga 3 binnya biki soka badda nkubye mu kirole n'ebinnya ebyo byali ebibye ennyo tulaba ku Masaka road awo mu Lwera wonna balina ka surface ke bayiwawo nti bad as it's not so bad at least emmotoka eyitawo no 4 days back trailer yasse abaana kola oluguudo lwa Fort trailer yakubye ekinya neebuuka neerumba side eno negwa kamotoka akatono ne kakati ekimotoka ky'amanda kibadde kitagala kiti soko nze mutipinzeko ne tuweesogga akasiko kubo binyonyonyonyo tosobola bayiwewo kano ka basic bare minimum ke bakola wano ku Masaka road wano mu Lwera Fort Portflow Mityana road police wakiri musenda abere wa maramu exactly yes nabinga atambula kuba bali kye bakola luli lwali lubinga nalo lulimu ebinnya naye bajja ne bayiwawo waliwo ka surface ke bayiwawo omanyi Kasuku okutambula ku speed 2 nga weegendereza ng'emmotoka ejja ffa si kufa naye bagambye ate wano paka mubendeddwa olukole wakirikaawo naye kati kankubuulire okuva emubendo gy'otuuka Emityana mulimu baleka mu bipatches byebisinga okuba ebibi nti oba simanyi abakola enguudo ne mukola kilomita 2 ne mubukawo half a kilometer yona ne mugireka ngambi nga binyanya babeera bakyabanja bayinza okuba bakyabanja naye minisita Mukambwe mulabye bataddewo 100 day ultimatum naye alina kyayogedde leero agambye abalina emmotoka enkadde zonna naddala aba taxi tazaagalako oba mu wiiki emu bazibagobezza naye ebiddo mbirabye bitandise naye musooke mukola amakubo gawe malungi abantu ne banabira n'emmotoka ennungi ng'eyiyo eri gye weeyagaliramu still ng'amakubo mabi naye Akasuku ejja kumulema era nze sikyasobola kugendayo eyo sikyasobolera omuntu yenna ngamba nti jangu Fort ne zoonooneka ng'amakubo gamwe ge gazoonoonye Fort ne luno oluguudo oludda Mutukula eyo kyotera wa sikyasobola kukwatayo okuva Fort Portflow okutuuka e Kampala nkozesa essaawa 7 it can't it's not justifiable kibeera terrible now sooka obuze kubatulaba n'abatuwuliriza abatulaba mbalamusiza Kasuku leero mukaliridde bambi I'm very sorry my brother naye ngenze nenkola meeting zange nezibba bambi mukaliridde essaawa nga 3 mutyaba musanze talina kye yalidde abadde alina kye yalidde yes sorry era leero ekyemisana tulekuggwe sina mushikira omwana akireete tugira sina buzibu tulabe embeera ate nze ndi mulwadde leero bereya yakutte akati system kati eraga green I mean red yes kale nga tunabagenda wala leero tufunye story ey'omukyala okusinziira ano ku ex handle ya police asinga gye muyita Twitter omukulu Luke Oyesigire agambye nti Kampala Metropolitan Police South through Kabalagala Police Division is investigating a case of murder, attempted murder and arson reported at Kalungu Bunga Gaba Parish, Makindye Division, Kampala District. The incident occurred today, 20th August, at about 4 a.m. It's alleged that a housemaid was awakened by an alarm and cries for help from children in the main house. Upon checking, she found the children with serious injuries and calling for help. The maid immediately opened the house and discovered several children with severe stab wounds. Khadija Daisy, a 14-year-old female juvenile, was found dead in her bedroom. Hawa Dalena, aged 7 years, later succumbed to her injuries while recovering at her treatment. Zambia Hospital. 3 other children aged 13, 8 and 5 years survived the attack and were rushed to hospital for medical attention. The suspect in the matter has been identified as Namayo Dorothy, a 43-year-old Kenyan national and mother of the victims. She was also found injured and is currently admitted at Mulago National Referral Hospital under police guard. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye kati yetaga kubudaabuda oyo si muzi wa misango. Kali bagamba wano during the incidents, yes, a Toyota Hiace vehicle at the premises
was also set on fire and completely burnt. The police fire prevention rescue services responded and extinguished the fire. A jerrycan suspected to have contained petrol was recovered from the scene. Police responded immediately and visited the scene, where a team of homicide detectives, scene of crime officers and fire and rescue personnel examined and documented the scene. Exhibits were recovered for forensic examination. The bodies of the deceased juveniles Khadija Daisy and Howard Dalena were conveyed to Mulago State Mortuary for post-mortem examinations. The case was registered at Kabalaga Police and investigations are ongoing to establish circumstances surrounding the incident and the motive behind the attack. Police have recorded statements from the reporter and relevant witnesses while the suspect remains under police custody. Police guard as we inquire. Bibamenyera bwerere. Omwana temuli motive mbi. There is nothing like malice aforce. Temuli motive mbi. Ebyo biraba bigudde byonna. Botunya the entire race gestai tuchita race gestai ebigudde byonna bikulaga omuntu abadde ali mu distress yachi abakyala bayina ebizibu bingi ebibatuukako naddala ku bwongo ebimu biri post antenatal ojja bisoma mu psychology bw'aba teyalabirirwa bulungi ng'asembyeyo okuzaala bagwa eddalu oba okitegeera n'atabuka omutwe omukyala bw'ayokya okwokya emmotoka yingira osaleesala abaana oyo mukyala most like 99% mulalu ateetaaga na kuvunaana ateetaaga na kutwala ku poliisi ayeetaaga okutwala mu counseling bamubudde ekyo nga si kye wayogera ku okero musajja but there is loss of life here also in sharia law tebavunaana mukyala asse mwana we obadde okimanyi omukyala bwatta omwana we tavunaanibwa yes nenjagala kutegeeza by the time a woman decides to kill all his children naye ayokye n'ekyobugagga kyayo you get the point aba ayina ekimusumbu yeetaaga kebera bwongo ate bamubuddeebudde nkuddiramu kansooke nkubira olwoko yesigire ate jagamba okunoonyereza kugenda mu maaso naye mukubire oyetaaga kubudaabuda bizibu ebyamuleetedde problem kubanga yalwala omutwe nzijeko akayimba singa Yesu so go believinga omukyalo oyo mulwadde yetaaga kubudaabuda teetaaga naye kumuteeka mu stress oyo wa remand waki yetaaga kusooka kutwala kubudaabuda kati sokoleke goloza obusungu yadde abujje kuki simanyi lwaki teyasse mukozi lwaki teyasookedde ku mukozi oba ayina issues ne taata w'abaana anti kyekugamba balaluka aba ayina ebizibu omutwe gwalwala n'afunamu nebbuba n'avaako nakola ekintu nga tamanyi completed nakamba tte nange nfe anti otuwone totera biwulya nga abakyala babyogera tuwone kyova olaffe mu sharia lo baatugaana okuvunaana abakyala bassa abaana baabwe unfortunately kati wano bagenda muvunaana naye omukyala yetaaga kubudaabuda teyasse mwana wa neighbor teyasse mukozi ye agambye kanzita abaana bange nange nette ngende naye ino injuries zaayina alabika naye yabadde yegezaako kwetta ayadde ati ayokyezza emmotoka ng'okya emmotoka nendoza omuliro ne gumubaka yeetaaga kuvunaana yeetaaga kubudaabuda kyannaku nti assa abaana abato naye yeetaaga kubudaabuda ekyo keesi ye eri distinguishable ku yokero okero is a murderer a serial murderer yatta abaana b'abandi naye ono omukyala assa abaana be yaleeta ku nsi kyannaku nti abaana abato bakoze eki bafudde saagala munkwate bubi naye ono omukyala teetaaga kubukira kumuteekako maanyi yeetaaga kubudaabuda bannaaye mbeera bannaaye embeera etabuse Honorable Munyagwa olaba nze nalina driver esimanyi kigenderwa kye ne kaakati n'alimba mukyala wange nti ngenda kuwasa nti nyina ekyo nga ndi MP oba baali bamuguze ba opponent nti nyina ekiwala kito ngenda kuwasa
driver n'agenda mu maaso n'afuna ekifaananyi ky'omuwala alabika obulungi asinga mukyala wawe n'akimuwa nti olaba agenda kuwasa n'agamba neera oba oyagala mukubire ebbaawo mbuzi oba tali ku Mistiri hotel ogimanyi twalinawo conference ya Kosasi workshop indeed we nali ku miki omukyala ajja ndaba njagala kulaba kandaba kale addayo agenda kiki naku zino sikutegeera nti kijja kuggwa nakyo kijja kuggwa kiki omanyi okulaba embeera gy'otategeera newombeeka nga newakantuuka 12 ez'akawungeezi mba ntuuse naye nga bukyala bawooza kijja kuggwa kijja kimala nziramu saakwatira akadomola ka petroli mu nju okumukazakaza nga tambulira mazzi baŋambye ogenda kuwasa kati okuwasa kwo kumuluma nnyo okutuuka okwokya ennyumba yali agambye tugende mwenna mufe ale we naawasiza baba bategeera bulungi bawunga bakyala mubasaasire kati omukyala ekiyinza okuba kyamukozeseza ebyo olugambo omusajja okimanyi nti alina omuwala omuto gwayagala omusajja ono kale anti ffe tatwagala tujja mulekera emirembe balina agagambogambo ge boogera ag'ekirogo ago wali ogawulidde tujja mulekera emirembe tujja kulekera ensi weeyagale totera biwulira ebyo nze sibiwulira anti gwowo naye yakutta alayika okuba yatuuka n'amanya mu luzungu agamba you count your losses natuuka ogoba drive oyo Kasuku nga mpulira obusungu nange nali ngezaako kumujja ng'omukyala wange akeera napangisa bodaboda nya bambega ng'ono azimujja abakazi babikola ebyo nti zibankette bodaboda nnya raba nayingiranga mu restaurant ogenda okulaba olwowa boda eyesimbye wali ofulubula wobo naye nekyo ekigenda kati oluusi n'otandika onenya gavumenti kume mukyalawo nagamba ki ekigenda mu maaso nga driver omwogezi wa poliisi afande Luke gyebaleko ssebo ono Kasuku mbadde ndi mu kushuutinga wano nga nga nkubuuza izitoka okuteeka ku lawudi otunyonnyoleko ku bantu abo abafiiridde e Makindye omukyala eyasse abaana be kale ngambye muwemu eddakiika 5 ku 6 asooka akyajinga essimu kyegezaako okulaga poliisi bwenenoonyereza omukyala oyo ebintu yabikoledde ku lugambo naye nga byabaddemu ebbuba kisoboka kisoboka okuba nga byabaddemu ebbuba we can't rule it out okay mu maaso awo tugenda kuba tufuna omwogezi wa poliisi era abantu mwenna abalina mikwano gyammwe abasemberera bakyala bammwe baba driver baba kibaki mwegendeze emikwano gyammwe mu maka gammwe nze naba ekyo webale nnyo ekyo nakigamba abantu kuwulira era mukazi wa kasitoola abanga anyumyanyumya n'emikwano gyo nze ne babeera nti mukwano gwange alina mukyala we tebakkiriza kunyumya igwe oli mukwano gwange mukyala we abeere mukwano gwa mukyala wange nakyo sikyakikkiriza awo wasinza okuva obuzibu tulina mukwano gwaffe obufumu bwe bwatabukiraawo bigambo ekyo nkyogera authoritatively Buule ne Joan obuzibu bwe bwavaawo ekiresa obuzibu mu families omukyalo oyo abamupisa okukola ekyo webale bantu be bamubadde mu mutwe ne bamwogereramu ne bamugamba bino agaye mbonaabonera ki omusajja nze akomwangamba talina ssente naye bangamba eri yaguze bino yakoze bino kankimale n'atiikuuka naye bannaaye naye abantu tugenda kukola tutya abantu oli n'oyagala munno n'omwagala ate yena Kasuku nze badriver teri kye batankola ate naye ngenda okukizuula nga waliwo opponents banga bali babakozesa tomanya opponent ye kyabayagala oba munaddamu musemberedde akalulu ofune sikande ennene kati ye akozesa ono n'apika ono nanti ne bekibeera ekyo omanyi challenge eriwo nze edda nina sister wange yali nga mukambwe ku bakozi nga simanyi waaki akambuwala okutuusa lumu yaleeta omukozi ne tumuyisiza ddala ng'omwana w'ewaka after like 8 months
omukozi teyatandika otuddamu n'otubogolera akubogolera naye nga makale nze nnyinza okuba nze mbeera bubeezi wano naye ne sisita wange yamukwatamu lumu n'amugugumbula ati akuyoola sisita wange nanga bulijjo njagala olaba ekyo ekintu familiarity era kyekiri kye bagamba nti nno babuuza nnyo nti waaki baddereeva b'abanene basigala ebweru naye bagenda kulya mmere kasi tomumanyiiza omugulira ekyemisana tosusanga omuntu wakoma asikaali woku geeti taliyanga mukama waalya asikaali sigala ku geeti omulimu gwe gwakuleeta esaawa eyo yokulya bweneetuuka ojja kulya driver bw'oyingira okulya asigale ku steeringi bino nti nina birthday omwana driver yangu tusale keeki driver si family member sigale eri abaana be bawamba kasuku ne batalabika ababa banonye kusomera ne bawamba baba driver baba anko mubiyita ba anko gwa abantu boli nabo osagirira mu kantu wano olumanyi kasuku yafunye billion ezi abaza mwana wo god forbid ngamufuna kwa omwana ne bwalaba anko so and so tatia aga daddy akuntumye hey this is my uncle you understand yes chovola bane wowayo tia sentes bakusabye tebamuta kubanga babadde bamwambye abamanyi buli muntu mukomye nga womukomya moino mukomya yes kyekiri muze kunyonyola abakyala bakoze ensobi ezisinga lwa mikwano gye bali najo lwa mikwano gye bali najo gye batabudde mu maka gaabwe ne gigamalawo gye gibaletedde okukyawa babbaabwe gye gibaletedde okufuna ezo ebirowoozo byokwetta naki ate ogyogenderere abakyala amutabula n'amwononera amaka ge in most cases ono gobononera amaka abawe better off than ono agonoona yes ono atayina kyali yasaakanya wali naye nze bye tebabinkola kasuku akoma 12 zakumakya zebe tebabinkola aganyabo okudda ku bbeere lya nyabo tebabinkola naye ng'owavuga safaari akoma after 2 weeks bandi mungamba jogerenje ku bintu byabakyala nali meeya nga tulina kituyita family court ku division nze nasooka ne gyetuliramu emyaka egi nawulira agaboozi g'abakyala n'abaami nengafunamu PhD nera teri agansinga mugoba emikwano gyammwe mu maka gammwe kasukomya nakulaba okola bupate wakakomya okutwala emikwano gyo mu bupate wakabupate mbukole ku biiki gwe mikwano gyo boyina si mikwano gya Katende omwana omuyitani oli omwana waffe Katende Nicholas gwe mikwano gyo gyoyina si mikwano gya Katende ajja kukola egije naye agirina egije aze bate era sikyazikola kakati mukwata birthday ya Katende kyokumusabayo abaana mikwano gyo bateekewo gojja ozunga na kigaali kyo kya buntu ono omanya yani ono yekojja gundi botomuna mujje mwene Katende abo mikwano gye si mikwano gye mbera nkoze pate yange pate yo Katende muleka abeere mu bibye tosembeza abaana bo mu mikwano gyo mikwano gye abamu bayise mu nsi bakubyekubye ennyo emitima gye balina mibi omukulu wa polisi wona kwata omukulu wa polisi halo afande Luku gye baleko ssebo kale ono Kasuku obulamu bugamba butya tubadde tusaba otunnyonnyoleko ekibadde e Makindye awo ekibadde e Makindye bye twakamanyako esebo nti waliwo omukyala Dorothy mutuuzaawo Ebunga omukozi atutegeeza kuba omukozi ye reporter bwe bayita ba househelps yes kedde ku makya ssaawa nga 10 n'awulira ng'abaana balaajana bakaba buyambi n'aggulawo ennyumba ate olubadde okuyingira mu nju n'asanga ng'abaana bonna balina ebisago ndowooza okugjako omwana omu yatabadde na bisago naye ng'abaana bonna balina ebisago abaana 5 omu afiiriddewo awo then omulala bamututte mu ddwaliro awo Ensambya naye tasobodde kutuuka mbeera naafa naye so abantu 2 bafudde then abaana 3 bali mu ddwaliro ku biwundu naye oli awo embeera ejja kuba etereera abasawo badejja bba batubuulira naye nga yo n'omukyala agambibwa okuba nti ye maama w'abano abaana ate nti yabatuusizzaako obulabe buno
bane bamusanze n'ebisago kitulowooza nti oluvannyuma lw'okukola ekikola kiri abadde naye agezaako kwejja naawe ekyo kyetumanyi taata waabwe ye mumanyiko ku mayitire ge taata waabwe tumanyi amayitire ge naye nga teyasuzeewo waka tubiviira ku bye twakategeerawo nti bano babadde n'obutabanguko mu maka twagala kulowooza nti bwe bubuddeko ekyo paka nga twogedde n'omwami naye ku bye twakamanyako ku batono ababamanyi bategeeza okuba nti oba kitegeeza okuba nti ensonga eno evudde ku butabanguko mu maka bwebadde nawo naawe yembeera eriwo kale tweyanza nnyo tweyanze geseba kale Honorable Munyagwa obadde sport on anti ze nabirimu banga de wamala wali obutabanguko mu maka ze mukyala wange omukyala yali jole yali yenna atabuse nga baga kijja kuggwa ngayogera bintu bya kirogo ekitata muyima tekimmalako nte ekiyitagula otega wansi nga mune omukazi angerera engero zino Kasuku omanye okudde waka n'osooka oyita kitabani kye kisinga okufaanana sooka gye wesibadde maama wagambye agenda kunkola ki noketta ze natuuka nga mbeera eriiso liri ku buliri bwe magamaga ati abana ekyo kyagwa mu maka gange ekitegeeza okusinziira ku mwogezi wa polisi agati badde balinamu obutabanguko naera nkulayirira oli takyabeerawo naye ng'ebisinga so kati omukyala naye wadde obutango mubuyina omukyala waki abaasalawo kutta baana abakyala nkugambye abakyala si bonna naye abamu balina defects bafunira mu kuzaala balina ebintu bingi ebizibu bye bagenda bafuna ebizibu ebyo bamala obifuna bibatwata ku mitwe kaakati waba ne baawe abakyala bamu baawe yaba obulamu bwe abakyala bamu genuine baagala abasajja majority of them ng'omusajja kwasibidde omusajja bwe bulamu bwe future ye n'abaana be kati ye bamugamba nti baawe oyo tomulaba bino byakulimba mbu azimba mirongooti gy'amasimu kusekeredde yatandika dda ne famire eyo exactly kakati oluusi abantu ababi balina eggwisirizo erugambo olutandika oluusi nga naawe ebyenfuna si biki si birungi olaba akyaleeta sente yatandika dda ne famire n'azimbira omukazi amaka amalungi amatiri bona ogenda okulaba omukyala gerera obugero ekiyitagula otega wansi omutezi w'enkwala atega otegulula anatta ekiziga asooba kakati gwotandika kutuma kitabani kyange genda okette maama wo wesibadde mami adde agamba ki abadde agamba kyana gwafaanana taatawo ogenda okulya ebigambo biri wakati ebinyuma ogenda okwaza ennyumba mwosanga ekisi naye tubadde tugenda kwetta ogamba kiki what did I do ate abakyalo bamanyi gundi yangamba olina omukazi ogenda kuwasa kyekirungi kyokka kye balina akubuulira eyamugamba exactly Kasuku nakowa kati tugenda okugirogiragera bina tubifinding out oli mubuugenda okulanga alimba kati angamba okimanyi mwanzibako ne dola zange 1,300 nti ogezaako kubabega ng'omukazi wo yawooli yawa driver dola 1,300 bafune bana babatrackinga mbwa walumanya investigative independent bishi investigators batkwate can you imagine nenda tunulira omwana nga simumalayo nengo yo mwana nga bwentula ku kyemisana naye atula wentudde bwengenda mu gym nga naye ayingira nemwe njagala driver ali fit nga njagala tubere mbulamu bwe bumu pene mbimala driver totula wentudde nga squeeze ndakubeera eri mita mmeka okuja nga nze nkuyise ntisembera tosobola sisusa muntu wakoma ate nze wange twaliyo nze sikolera pate waka wange Kasuku oli mukwano gwange ne tuli mukwano gw'abaana bange bwe mba wakola pate ntuliyemu ne bamutya abatukyakale nfuna akafa akasinga okuba obulungi nenga Kasuku mujje oba tusulawo tusulewo naye nga abaana bange nedda mukyala wange nedda she's not part of you neera nze sikyala wa mukwano gwange nenjogera ne mukyala we nze abantu bonna mikwano gyange bakimmanyiiko nze nabeera ne Besigye emyaka 2 nkakasa Honorable Winnie tamanyi na linnya sogera nkona Honorable Winnie okujja kweyangamba how are you I'm fine
nera nga nze ngende wabesinga honale wini wali ntule eri mukati nze mbuza mukyala wa mukwano gamange nti oli aliwa nze nabeera ne Lukwago oyo okumala akabanga nalongo wa Lord Mayor sonyumyanga ko sentence 2 naye ate nga nagenda nge wa Lukwago mu wiki emirundi 3 nagenda nge wasse mujju naye mukyala wasse mujju tetunyumyanga ko wadde even sentence emu naye abaana b'omulembe guno atuuka ewuwo yatandika n'okusaba ebyokulya Mutyaba ali mu ddiiro yatandika mama Katende tuze gwe gwengani gwe Mutyaba ngani muze gwengani you understand tuze tewaliyo kakulya ebyo tobyemanyizanga family because abantu batabula amakasega nti buli omu naye nga ate emikwana ekisinga okuba embisi misajja gino emikwana emikyala twasoma ne mukyala ku university goba mbwewaka twasoma naye ku university twasulanga mu hall emu twemanyi bajja ne bakwata omukyala ne bamuformatinga nayononeka abakyala bola bagenda mu basawo baganda emikwano gyabwe gye batwalayo gye gibalagayo kakati ebwo obutabanguko oyo omukyala nze nsaba poliisi temukwata nnyo hasheri kuba si mutemu erina omukwata si mutemu she's not a murderer ayina osasulira ebibi bye talina kibi kyako assa abaana b'omusajja babiri ayinza okuba agudde eddalu babe nanti n'omusajja anti ayinza okuba omuntu ogutabuse ye yandyesse Kasuku stress ate gw'osoma psychology nawe tonsumbu osoma master's degree okimanyi omuntu bamutormentinga obwongo bwe n'avaako nagwa eddalu anti ne mu psychology olaba omusango teguvaawo byokati muze mumateeka anti muze mumateeka mwekizibu amateeka bano tukujjanjaba ne tukubudaabuda ne tukkiriza nti ne mu kooti bakota assessors abajja naye okimanyi tulina madda ne manisirota ekituufu naye okimanyi tulina ne defenses at law okimanyi insanity is a defense that is true yes and intoxication is also a defense that is true you have intoxicated me omumpadde bigambo toxic words which is intoxicating the obwongo bwange nemaliza nga ni mu form state of insanity that's a defense this is a lady who tried to murder her own kids naye nageza ko kwetta she was abadde nekizibu ku bwongo yetaaga just to rehabilitate the sand wagide na state kuteeka sente mu musango ogwo nti we are prosecuting such a case naye nze omulanga njagukuba njaguzzaayo eri gavumenti egezeeko okuinvestinga more into mental health kyekisooka gavumenti einvestinge more into recreation ne leisure Kasuku kankubulire abantu embeera gye balimu nze ngenda kweyogerera nganzi nzomanyi nti abaana baawummudde natunulidde bbiiru y'essomero nentunulira akawunti yange enviiri ne zinva ku mutwe ate nga gokyalina batono kati nentandika okwebuuza ngenda tandika nti ate ng'olina babiri naye nga benkubikulira bwano meseji ezijja obuzi oli akuweereza meseji munaye nemedde mu ddwaliro munaye mbadde benti nga tomumanyi namumanyaako no so people are not doing well. Mr. Luke Commander Fandi Luke agambye nti waliwo obutabanguko twakulira obwavu badde obwavu si obwavu bw'ennaku zino obukambwe mu mwana obwavu si bwe butandise nze buno obwavu bwe tuliko si bulabangako obwavu si justification yakuza misango anti abasajja abamu kati kankubulireko you know leading into issues in homes tesobola kubeera emu yes obwenzi busobola obbaawo n'ebirala naye abasajja balina stress okitegedde ogenda waliwo abantu nga bakola nnyo ne bakoowa naye nga nekibafuna kitini kati waliwo okukola ennyo kuba ogatta okitegedde kati wona ne bwemunyaga ngenda kuwa example nti okedde ku makya ofuutuse 40 ozze okoze ne Kasuku otogenza ogobye bizinensi eno ogobye eri zigenda okuyingira saa 12 ng'omubiri toguwulira naye tolina otuuka eka omukyala bw'oba tolina kukoleese ayina engeri gyakutunuuliramu ate ne mu kisenge ayagala nkuwulira. By the way, do you know that most of the problems affecting homes ziva mu buliri? Yes, so kyenkunyonnyola wano nti ebizibu bya families kati omusajja yavuwalamu katini baati omukazi n'atandika omuyisaamu amaaso n'anoonya alternative obulamu agenda kugira nga abutambulizaawa ebigambo we bitandikiraawo. Oluusi omusajja ayinza okuba yeesonyiye omukazi tagenze nti afunye mukazi mulala amwesonyiye lwabi ku mumwa naye omanyi kireeta ebigambo ebyewaka
ekireeta omukazi okukyusa muudu abakazi abo bagumiikiriza nnyo by the way let me tell you ladies bantu bagumiikiriza nnyo naye abakazi bawuguka ng'oli alina kyamugambye aba yagumira obwavu bwamwe nga talina problem nga yakusasa n'okukusasira taata abaana talina mutuule munasoma taamu ejja naye kasita muyingiramu ow'ekigambo problem eze mama Katende nkusaasidde mama mwana nkusaasidde musajja jo yanywedde miliyoni 7 mu bbaala munaakulaakulana nammwe why should you musaasira mwannyoko manyini sister wo mamuleka anywe abantu baleke kupokinga nyindo mu maka g'abalala please buli mwabeere mu maka ge nze nandiyagadde ekintu kino polisi oba yakukinoonyereza enoonyereze soosi y'obutabanguko bakwatireko ne bano bennyini abadde batambuza olugambo mu maka ago. Do you know that somebody can incite you to commit a crime? Yeah, that's true. Into committing a crime. That's true. Absolutely. Naye omukyala tuleme kubeera hash ku ye sookero nena mukoze obubi omugezeseza ku okero omukyala sookero yokero yakoma kuki ali eri alinze kalabba oyo tetumusaasira naye omukyala yazaala abaana be 5 oyinza omugeza ku okero nga teyajja mu mbuto ene omukyala watuukira okutta nga teyajja mu mbuto ezo abakazi baagala abaana baabwe olaba mukutteko omukyala wattira omwana we omuntu aba tayetaaga kuvunaana kunoonyereza omutwe gwabadde ki Kasuku abakyala abo abakyala babeererawo nnyo abaana baabwe okusinga ffe bataata gwe Kasuku okimanyi nti obeere waka abaana ne bakulemerera mu ssaawa 3 okimanyi nti bakulemerera nakaga bani muddeeko erinda be TV ne balirira maama waabwe abasiibyemu ku weekend olunaku lulamba nze mbalaba awe waka so omukyalo oyo akuma taabu n'oli n'agikuma ate TV eyogera kati ne mubeera awo nga ate nga mulimu alaba ebibiri nga alaba taabu alaba ne TV ate ayagala byonna babikwateko nze nsaba ensi esabira omukyalo oyo tuleke bambi kumukaasinga and please ebiina byanakyewa please intervene muyambe omukyalo oyo. Okay. So that's tragedy in Kampala, Uganda in general. A lady has slaughtered 2 of her children. 3 are in hospital fighting for the actually 2. It is alleged that she has. Huh? It is alleged, still alleged that she allegedly. Kale. Mama Janet yazze nayogerako gye tuli. Yazukidde. Nawulira yabamubika. Anti awe mbadde njagala okubuuza nti kati bano abamubika kibalekawo. Mulabye ne generation yammwe. Mulabye ne generation yammwe. Kuba ekyobulwadde kyo oli senga ya reporting abulwadde bokka kuba naabadde boogera well and good. No, because she's the first lady. It is of interest to the nation to know gyali naye omuntu n'obika omuntu nti muyina akamanyiro generation yammwe byatandikira kabaka zabasajja yalwadde gwe walwala ekitaawo ebyakakano baabizizza era embuki mbusima mulwadde batasima mulwadde bagamba sima amayiga bamugoba dda ku wakati ke kamanyiro Kasuku gwe mwagala kutegeeza nti kabaka waffe Ssaabasajja Beene Magulu Nyono nti kwegamba ye yawutta he can't even manage his affairs. Kwegamba kabaka waba agenda for check up aje reporting eriba blogger nti banayi ngenda for check up naye temunenye omuntu yenna kyoga kabaka ye talina bulamu bwe and he can't manage himself. Kyogamba nti abalangira tugende ku line mama n'abagereka n'obuyivu bwayina bwonna kwegamba naye tasobola kumanaginga bbaawe bamujjako bujja abalangira tugende basanga lyamboga abaana abagunjufu bajunju omulangira junju omulangira wasajja tasobola kumanaginga mukulu we batuleta argument nti n'abagereka maybe they are not on good terms bikibe utegera that's understandable if well naye kyenjagala obuuza nti junju asobola okkiriza muzeeyi taata we n'ogenda omugjayo kyange bwe batyo bacyange taata we oba sanga lyambogo oba olio ne kabaka obugezi bwaliko kabaka omulaba nga asoma speech olaba kabaka nga asoma speech awa speech omulaba ng'omuntu atali mugezi nkubuuza kabaka omulanga omuntu alina ekizibu kyonna tomulanga akyali muntu ali senior bulungi of sound mind kwegamba tasobola nagamba nti sijja kukola kino kikola ekintu ekyo sikitegeeranga mujje wakamanyiro omanyi tulina omulembe ogutamanyirevo kwe gukoma ne bizinesi y'okubika abantu awo eyo yavaawa nze njawula let me tell you
tuyina ekizibu kye tuyina mu Africa tuyina abaana nga jjajjawe yali musezi ku kyalo bakyuse mbukyusi naba nga yalina iPhone mu ngalo naye nga ava mu kika ky'abasezi ng'ayagala kulya bantu exactly ebisezesezi byafeeyo kakati nze njawula nze kankubulye kasukusogera private life ya muntu naye mba simwagala politically wakankubulye okulwala si kibonerezo omugagga alwala n'omwavu alwala okufa si kibonerezo omugagga afa n'omwavu akola ki afa nze kati okunte nkungamba nti osikolagano obanga nakyagulanyi nti babbi yanobye nensanga munyagwa nze ntambuza olugambo olwo munaye babbi yanobye then I'm an idiot babbi yalwadde I'm an idiot then kuba nsikolagana nze kyagulanyi tanyumira naye kanti even soba mutambuza ku mawulire bwe gati kati Museveni butanyumira ntaka Janet yalwadde mama Janet yalwadde Janet yafudde bigasa ebi neze okay one thing for sure honorable Munyagwa ina kamanyiro nze sina buzibu na muntu ayogera baba nga kyayogera kyekyo nedda okitegedde nedda no me have no problem Kasuku God forbid Kasuku God for abawagizi ba Lydia Jasmine wena the one and only concert ya Lydia Jasmine eri Lugogo ku Cricket Oval nga nya September shinze mtwale 3 kumomo ogifuna ku 2 5 yeddako kumomo yena etebe y'abantu 8 ya milioni 3 Lydia Jasmine the queen of soul vibes simusikeko ono wa boiro Jona Kavi fresh and again a great night of pure vibes bigger stage bigger energy echuma cha Phenon Records ono Lydia Jasmine waru no mulala muko kale wete Hayimba boyimba, hit to hit, the music, the love, ya Lydia Jasmine. Oh my God! Eno concert tujagala mwaka janja. Twagala byana bi first born. Ebyana bimanyo kulya sente. Ebiwaza ekisajja kyatina living singe kitaina motoka. Kyantama. The one and only concert ya Lydia Jasmine. Nenya September. Kulugogo Cricket Oval. Ekutosibwako. Abitex promotion. But na Uganda muwulire kitabangawo. Bajjo clear process ekutuusaako. Irene Namatuvu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman live okuyingira emitwalo 10 yepi emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate meza ya milioni 3 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku Jod Color Solutions paka last Makindye ne ku Serena Hotel wanyene Saturday nga 22 Bredo Hotel Mukono ate ku Sunday nga 23 Madia Flame Masaka wonna omutwalo gumu VIP emitwalo 2 Irene Namatuvu yasinga mu kyabaita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egate ngoma ya wana n'ekidongo ono ya Afrima Award winner best female artist mu East Africa choreography ya Irene Namatuvu screen stage n'amatala 21 August Serena Hotel mwana watu naba muwerekeddeko fogo kalempiza bimami bijje be strong woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala twagidwa KCB Bank Newman's abakola obumpwati Victoria University Euroform Pepsi Mount Caleb International School Bwalula Geneva Logistics Afro Mobile Nesanyuka TV Rugezigezi zensonyiwe ekyo nkikomentingeko kale wali olugezigezi nze Kasuku tugende maaso nze Kasuku nzikiriza nze ku lugezigezi lwono kuba yatandika okusoma tufugira problem Kasuku nzikiriza kabaka ne yandibadde nga alwadde God forbid toyina gwe toli mwogezi wa Mengo okutandika okwogera kabaka mbu yalwadde gwe ngoyogera ngani anti line of argument elibate kabaka waffe fenna for example kati nze nena kuwa example ebungereza king be yalwala cancer but bavaayo to avoid this whole speculation and what bavaayo ne bagamba king mulwadde agenda kubeera off social scene afune treatment we ask for privacy as he goes through this and his family exactly. Full stop okitegedde mayiga teyakyogera luli kabaka lwali Namibia yakyogera anti kyekunyonyola mayiga bwe yakyogera ne baddamu ki kati nze awo nina obuzibu okitegedde nze Honorable Munyagwa bw'obanga oli mulwadde oli najja natuga nti Honorable Munyagwa mulwadde ekimala ekyo sinaako buzibu kati obuzibu bwe nnina oli kwe kugamba nti ono afudde nga tafudde tokala tukamanyiro accuracy y'amawulire nze kati ndi ku ango y'amawulire is it a fact because now when you say omukyala yafa ate n'alabika kati Kasuku n'amawulire g'omu first family oba wa kabaka sigo oyina oga breaking gwe Kasuku nze era nze sisobola gwe kaddeyi sigo oyina oku breaking amawulire leka bali batunnyonnyole kabaka ayina omwogezi nkwa kabaka nsuke nkwa kabaka naye omwogezi nalaba mulwadde ebiseera ebyo naye okay whatever Uncle Dick Kasoro yes wali Katikkiro
oba okitegeera kabaka bwakavaka gavumenti luli lulyo lulangira bwe bavayo tubalinde tuwulire biki ebifa kabaka waffe ate kye baba bavuddeyo ne bakugamba oba prime genda n'ekyo ne si kweyisaawo kabaka tannalwala omulwaza kakati ne mu first lady ayina office ye the office of the first lady era by the way bwe kyetaagisa president yavayo ku birthday n'atutegeeza nti abadde mulwadde. That is moral decay and I'm not in for that. Nze sikkiriza mu moral decay. Njagala omuntu ayawula politics ku bulamu bw'abantu obulala. Njagala omuntu ayawula bino ebyakantu ku bulamu bw'abantu obulala. Naye mulizego okubika abantu muleke okubika abantu. Stop that. Tebijja kutuyamba. I'm telling you, it's not good. Nze for my opinion, nze most times wentambulira. Nze njagala nnyo fact. Njagala nnyo yes parameters nga bw'obyogedde boundaries and what we have to keep them. But because of the social media age n'ebisigadde, if you want to come and say Munyagwa is dead, make sure he's dead. Lwaki mba mulonda papa mwegalira bakalinali begalira ne mulinda muka mweru. Lwaki buli omu tafulumayo n'abawangako akawulire amawuli agakagwawo okusinziira ku kyakagwawo Omumerica ekifo akikutte ganjo kya mujemba nnyonyolemu. Naye ebyo bikyali awo. Ono papa Omumerica twali tumanyi ajja kukolagana ne Trump. Yuzi yali amukuba kumufiirawo bufiizi. Twali tumanyi is part of America foreign policy. Nti kati batuwokyezza papa Omumerica. Papa Omumerica alayika naye tasaaga. America ate sebo yali tazikiza. Naye rights azirina. America bonna baba gyewulira world over. Ne waba omuntu Katonda ate papa. Ate mu America aba gyewulira. Ka Trump talina kyakakangisa papa anti. Trump tayinza kanga papa naye mu America. Naye sebo kyali kimukutte. Eki Trump naye yali akutte papa. Namugamba sebo eyo si ejja okuba emmanya yatavuka naye America milioni 62 abakatoliki yandibazeewo. Papa n'agenda mu nnyonyi n'agamba my friend tewajja kuba kutiisa exactly tomusobola twaddamu okulaba nga vice Marco Rubio foreign secretary ng'ali Vatican. America ate basanyufu nnyo ku papa ono. My America buli kimu bakyeyagaliza. Kali balaba bakutte ye first American Pope. I think yes he is. Okay. Nali manyi it was part of their foreign policy. Tikabala bengeri gye bakwata mwensi. Ate ono bamwagala nnyo. Wakati balaba ne Catholic Church ebagiri waggulu. America baagala ebyo. Atamusobola ono. Naye Trump omutima gwa revenge ali gukomyawa. Namulabye ng'ayogera be bakuuma aba South Korea. Naye babagamba mutuweeyo ku buyambi. Ku ssente ki tulwana olutalo lwawa Iran ne bagaana. Kati yagambye ye agenda kwogera n'oli Kim Jong-un wa North Korea. Kimugasa mutuufu kiyamba America. Omanyi zino economy zinyunyusa America ne zifuuka economies ez'amaanyi nga America tefunamu. Kwekyo Trump mutuufu. Okimanyi China America yagigagawaza. Really? America yamala emyaka ngana nga baga China mu third world tuji exempting emisolo. Owulyako bino AGOA. Obutale bwa America nga China bajuwa large portion. Okuva lwe bava mu njala. Waliwo enjala yakuba aba China bubinyo over 10 million people ne bafa enjala. Kati America nefuna ekisambo aba China bali bubinyo tubayambe baveeyo. China yagagawulya ku sente za America. Tewa misolo ng'ebintu buli kyekoleyiwa mu katale ka America. Kanemala ne beefuulira. Gamwaga gonna ga South Korea, Japan, Taiwan, America yegazimbye single-handedly. Singa teyali America kuteekawo that shield ya defense. Singa Kim Jong-un yasanyawo dda South Korea. Yensonga lwaki abachina twabalinda wano ku Iran okureactinga nga tebajja naye ndakkiriza ebigambo byo watugamba nti omuchina talina kyasobola kukola mu America. Omuchina n'akoyiringa omukiraba ati yenna n'abula ng'ataliiwo. Kati nze nkunyonyola America ina ebintu bingi byesobola kukola China ku ground ne mukwata ku mutwe. Let me tell you, America bwe tukaneka kati lutalo musawa na mu munano izo kuli abakulembeza abafudde China noti. Wawuli akaba Hezbollah gundi pages ezabatulikiranga ku matu. Bayizo gaminyonye Xi Jinping yakutta omuliro mu bbanga neka. China America bayina ebintu bingi CIA ine ebintu bingi byesobola kukola mu China n'okwata ku mutwe. Tukaje America wakimukoze ane mbanenya muri batemu. Yes. Nyina mukwano gwe nagamba nti Iran gwanga lya amaanyi ne bagenda kutaba kulembeze bali.
within 48 hours nangamba yatola inempu ne ngatajafuna chance eyingira naye yatola ye yagana buganyi kankunyonyere buli nsi ina gani powder tera ina monopoly ku gani powder buli nsi ine mundu naye ekitali homogeneous buli muntu akina intelligence intelligence ate intelligence is very important intelligence eze mundu tola chine ekole bibi mundu byemulaba enza nobutatulisayo neki ne bitulikira ne materekero erogwe nkutege nkubulira togeza China tena eza kula kwa katola Putin olaba ba Ukraine bakuba buli bagadde goza Ukraine yeri mkubatajisa Russia ngabo yagadde retired US Marines CIA agents MI6 ab'Ubungereza bona bali ye Ukraine ba contractors bali mu humiliating Russia and I'm telling you ne basala nti bakole ekisinga y'obunene Russia bakikola kyesijja kwogera kati China negamba nti nange lutalo kwa America official nti lutalo musawa na munana damage egwa mu China mukwata ku mutu netwewunya yes neje mizinga gya nuclear neta story nogo nogana bajwadde ko babasi kali so Trump study sigama nti ino mutima mubi ne Trump alwanirira interests za America which is not bad naga mwanga gasuko kweyagaliza gokka South Korea economy yayo kumpi eri mu kyamunano bacha 10 mu nsi yonna egwanga eri kuuma lwaki tori yes ne Japan kyekimu ne Taiwan kyekimu kali week eno ba MP bayita balamu ne Namere abamu nga bagamba slow down on what bino ebyokwata abantu nze balamu ne Namere problem weakness yali unagikugamba bagitereza era nabe buli omu kati akwata lirye tubeere ba mazima tetusobola kuba mu ggwanga nga lijjudde enguzi nze matches over stunts oba gimmicks oba oyinza biyita katembo oba oyinza biyita ki naye it's a nice gesture towards the fight against corruption tuyisiza mu budget ffe twaziteekawo sente za parish development model nti batwalinga milioni 10 buli muntu afuna kaddaaka naye mumuwa 8 abiri mugatwala okimanyi nti bakawo be bamanenenda abasinga obunene kati mu Uganda bakawo ba accounting officer ba districts akwata sente z'oluguudo nazifixinga mu bank nakwata sente z'oluguudo naziwa manerenda mu katawuni nadelayinga procurement process ye naafirika nazikamamu emyezi 8 oba emyaka 2 nazikomyawo. So I want to let you know, I strongly believe that we have big thieves babalamu abali eno ku center babalamu tebatakwata nene it's a nice gesture at least omuntu wa wansi oli kanko ekyo okulabirako omanyi Kampala flyover yeriwa ene ya sawa ya Queen ekitola bakirengeja mu banga eno genda neita mu Nakawa oyogedde bulungi Kasuku paka mukono Kasuku you are very brilliant eno okugenda contract ebaji coaching in a manner that contractor yaina kujisa ali wa mukwano negenda ku electoral commission aonge wanyakana ne wabera na okigundi ekirala ne ekiyamba ku jamu ne yongerayo okuva lo yatandika bagamba nti contractor buli lunaku lwana taataganyizibwa nga tawebeddwa waisa kkubo lino ajja kusasulwanga buli lunaku milioni 10 ekiki kati okuva lo yayimirira batubanja mmeka ndagano najiraho kwandi kyamano okosasi olozo okuva lo yayimirira flyover batubanja mmeka okimanyi tugenda maliza tusasula contractor billions zinga 15 ezitali za mulimo wabula eza compensation kyekimu n'empg expressway gyolaba enguudo zonna zolaba bateeka mwaka waayiro nti onootaataganyizibwa nga tofunye tosobola kweyongera nakukola ojja kuwiriirirwa buli lunaku. That is the question now. Otadde mwaka waayiro bwe katyo lwaki tosoose kusorting out ba squatters so that you hand over vacant possession unquestioned possession project wegenda okuyita kakati ezo sente mwe bakola oluguudo balutandika mu speed nenga bamanyi lujja kuyimirira kati zene za compensation ze bagabana ne contractor
n'ekibuuzo kiri nti kibaddewo emyaka kumpi 15 gavumenti bwe lwaki mbadde temukimanyi nga nze ne Munyagwa nze Kadeyi Munyagwa nkimanyi. Okay. Obubbi buli wano Kasuku. Corruption that is stinking to the high heavens. Fagale on an industrial scale, my brother. So wabawo ene gesture minister wa works yani byamukama naye mumwongereko balamu na mere byamukama viva mugende maso tebazikiza wadde manyi mugenda fuka sadaka temujja kumalako ne viva kubanga nkimanyi namwe muzumuja kubanga bibalwanyisa banene okubasinga naye nga balamu na mere byamukama mugende mu maso juju thumbs up mugende mu maso. Big up on yourself. Yeah, exactly. Line gwanga nenze nkimanyi babala mu ekizibu kyabagenda okusanga nti obubbi DNA buli part of the NRM DNA. Part of the entire fabric of the NRM. So kakati simanyi banamalako nenze it's a nice gesture. Oba bagoberera amateko batebagoberera ebyo birala tujja bisolovinga with time. Ne balamu na mere kubanga let me tell you nzalo ebintu byenjawula ku politics. Oluguudo nga soko twali tugudde mu kirole. Mbadde sifudde nga opposition oba wa NRM mbadde nfudde nga Munyagwa ku lwange. You know equity oba unfairness bites in personam. Nti waliwo ebintu ebikulyanga omuntu singa abaganda sente z'oluguudo bazibye kobe opposition kobe NRM ojafunira wakabenje mudwaliro temuli ddagala kobe opposition kobe NRM ojja kufiiramu. You understand? Kakati bwe tuba tufixing ekyo ekizibu nga lwaki fixing out tetulina kuba na political lines. Nze omuntu angamba nti MP balamu stopping ekitegeeza muwagira obubbi stopping mukole kimube MP mukola ki ekiruma teri kitundu kitayina MP wano wekiri nga mbadde tembiropanga bempinga tetubalanga babirwanyisa muleka abasajja batambuze mwababbi bwe mwateekayo baganda bamumanyi b'MP abali mu madistricts banganda ba MPs mugambe baganda b'enganda za ababbi ba resigninge badduke ba resigninge badduke balamu bayole na mere nawe yola lwakwenda nawudde bagamba tiimu ya namere eri softer than ya balamu simanyi lwaki mubayole nakuzinade bamutaddeko amaanyi mangi kalina kuzinade ayinate ku internet oko nedda anti olaba the thing is this oluusi mbeno kiyinza okuba si kyekiriwo naye waliwo wootuka noga nti ng'olaba ebikujjira bingi noga kansooke nninyemu osokusinalya naawe kamanda yiwa mugirasi oleete kamanda tunatera omumaliriza nawe nogamba oninyemu noga nti kanninyemu nsooke omanye mu bulamu every time challenges keep coming waliwo wootuka noga kansooke nninyemu ndabe. You don't do that. Quitters don't win. No, it's not about quitting. It's called re-evaluation. Okitegedde Kasuku lwakwasanga kuyiwa petroli ku muliro. But the fact is that it was eminent and obvious that Namere yali alina okulwanyisibwa. Kituufu. Kali naye ng'omuntu anti baatuuka olaba abantu kali nangenda ku example waliwo enatuuka nga ndaba buli omu when the star was shining so bright kenolaba n'atasaana akwasamira asongayo okitegeera kati waliwo ojjukira aba opposition waliwo bwe baali baagala otwalira ne channel ojjukira kati nga ekikulu kya byonna sometimes fire can't cool fire okitegedde. There are sometimes when you have to let people win. I need to know that you are such a coward. No, it's not about being a coward. It's about where you are standing. Because like you see, olaba onako olwairo bebakuba omuntu oyo amasasi tetujja kugamba nti yafa ayimiridde. God forbid. Otegera kyenkugamba. So olusottamuko ku bigere. Ennyanja bw'etabanguka ebyennyanja tebiddukira ku lukalu. Bisigalayo mu mazzi. Era wano tetukugamba nti kwitinga. Ottamu ku bigere. Nosoka noddamu n'okuba ttooki n'olaba. Kyovola n'ebyennyanja ebiddukidde ku lukalu. Wale twagala obikwata bituyamba okubikwata amangu. Naye tubijerega ntugaa zino mmome. Zaddusa amayengo. Kati bw'odduka ofuuka emmome. Oba todduse. We didn't say she quit. She re-evaluated. Yes. Otta ku bigere 1 2 n'otandika noddamu n'obala. N'obala nti nzizeeko ki. Because kati jjukira Namere ye abasinga omukuba ate bali munda mu famire ye yennyini gyawagire ya NRM ne gavumenti eno yennyini kuba babanga Munyagwa yakuba ali wabweru wa opposition
family yo bana wa NRM babera bagenda kuwagira but you imagine scandals zonna publicly abantu bavaye ne bamutunula mu maaso ne bamugamba okitegera kyegamba kuba luli position is edda which is so scary nga no wa NRM bayagala olwanyisa wa NRM munne atayita mu opposition ne kati bamutunula mu maaso ne kati gwo omuntu omaye kutunulira mu maaso nalaba chairman Bulege yanga atunulidde nammere baati amuwadde middle finger omanyi kitegeeza nga ye chairman wa NRM mu kifo nga yate yagamba nti wabba obululu ngate yagamba nti by election yejja esobola okusigala business as usual itosobola soka n'olinnyamu noddayo n'olievaluate oyinza okubanga ekikulwanyisa kinene okusinga awo nga tokimanyi okitegeera naye nga the gesture of the fight against corruption eri mu local government networks nze njiwagira ate singa ne health etukoze bwetyo ne education gana amasomero agasaba abazadde requirements eziri exorbitant singa buli muntu akoze bwatyo omanyi NRM yatubba nete kitegeeza nti Kasuku omuntu bwanzibako iPhone yange ne charger bwe mba mufuutula n'asuula charger teri kigenda kulonda charger nesigala nga mufuutula asuula iPhone basooke basuule charger yo mube nayo charger tube nayo osanga baanaatuuka eri ng'essimu tajja gichaji anaaji Kasuku agizza gayikaze essimu y'omusajja ndasiina na charger NRM kale awo nga tuvuddewo saawa zizino ziri mu 11 vidiyo eno erina okufuluma ku 12 ekyebuzibwa mutyaba obudde tunaabukwata kajja giteekayo kasoma kaddayo kusomero kajja gisobola kale the last story the Premier League is back on Friday nabadde ku internet nga ndaba Magogo ne Hassan Kasinje betwala nga bagamba Magogo agamba abantu bongere okwagala omupiira Hassan Kasinje amugamba my brother ku bintu byokoze okulinyirira omupiira sigwe yandibadde mboli Kasinje obudde abumala nnyo mu Arsenal okusinga babumala ku local football Magogo yagamba ennaku zino amaanyi yagazza ku local football so ne babeera nga naye nze Hassan Kasinje n'adde mugambi andi yadde asabye debate Magogo yamusabye debate nemugamba chairman debate gireke akasajja kalina bwino w'omupiira kalina bwino Magogo bwino amulina ate Magogo omwetegereze nnyo ayina ensonga zibozuwuliriza nga zirimu eggumba Uganda tukirize tuyina ojjukira wali wazze Kampala Villa we yakubira timu bagitanga Akol golo wa meka gola 21 ompira gwa Uganda gwafiira awo nga Villa yetaaga otwala ekikopo nga Express egenze Masaka esami Masaka LC zenali wa Villa ndi wa Villa nga fe tulinze ebive enambole nga Express egenze Masaka LC abasambi ba Akol bali musanvu mu kisaawe ompira gwatanga okufiira kakati ate Premier League neje tewasa okusigala vacuum abantu bata mu mpira gwa wano Premier League nejja ngire ekwata kati abantu ne babuukira Premier League nawe waliwo ekibuuzo Honorable Munyagwa yes and it's a very legitimate question gundi yagambye ani waliwo yaddabuuza nti masaza ng'ejjusa Kyaddondo ezannya busujju abantu ne bava ekyaddondo ne beeyiwa eri Buganda kyekimu n'ekivulu kya gundi kya Kingisa Kingisa yadde tajja kweza abantu basinga bareegi ne waliwo bakivugiddemu ka tribe akatono Abaganda ekyabwe tekifeeba leero gwe tomanyi Baganda gwe oli bw'oyagala ekintu kyonna kozi tawulira ku byakabaka yekka naki kakozi oli wa nnaku zino Buganda ekyayo tekifeeba the Buganda element yes nero oyagala Premier League aneddemu ebe y'amaanyi gwe gamba nti amasaza aganaasookanga asatu aga Buganda ganaakwalifyinga nga ogenda mu Premier League season eddako ojja kulaba Premier League weddamu okwata oti but then also kale eyo factor ya Buganda hamu ayina emipiira Hams Cup bagizannya tiimu mpitirivu bazannyana nabo table ekisaawe olaba nga abazanyi abawagizi batandise okujjula kati that is a bit artificial
Of course the arcades, the what ebiri a bit artificial tobitwala mpira guno guli serious. Bine byamasaza kyo badolese ekituufu ndibone sente baziteekamu ne balinya ne taxi nene wali abantu bajja nanti guno guli timu mweziri kituufu guno okulala nakyo gondi Hams Stadium nga ekutte half wali mpira egimu wejjula yonna osolo writing up ng'ate Express House ge maka gaayo ebeerawo ne Premier League Express ezanya vile era ne watajjula nera singa badde serious competitive football teyandijuza. But there is a cash price of 100 million. Nenga nokusinga ndo za arcades bichi. Nedda timu za njawulo. Ba TikToker bani no, I want to let you know that one zino good tournaments zino zoyogerako kankuwa amasaza temuli mu relegation. You get the point? Bekuba. Ekyokubiri abira rest assured ne season ejjamu endi. Neno qualifying ojeyo sente okozesa nyingi okujjayo. So timu eba yasooka eba ya URA nga teina bwagizi olwokuba ina sente yesigalayo olwokuba yo sente zikola ki ezirina eno wazibu nnyo okuyingira naye ng'oyagala ogule liigi ya Uganda gamba nti mu masaza ga Buganda buli timu enetwalanga ekikopo ky'amasaza eneegendanga mu liigi ya Uganda nkulayira ejja kuvanga eno n'abwagizi baayo batwale mu Premier League kitokote naye kakati nkulayirira okugezaako ku Premier League y'Ebungereza empooma gyewooma ogezaako tuzeeyo omunyago ntwala enzireyo ndaba omupiira gwa vira gavumenti erina okukola ekinene Magogo kye yabagamba nti buli tiimu eri mu Premier League mugiteerewo budget ya bumbi bubiri omwaka tukisobola tiimu zifune sente za attracting abasambi abalungi you understand competition eddeyo balange emipiira gyabwe babe n'amaka bakole ebivulu basambenga empiira ekiro ku floodlights nga kuliko n'abayimbi kidde mu tukipike anyway Magogo yeetaaga okuyambibwa gavumenti ensobi Magogo gye yakola yali emu lwaki ne byayogera tetubiwulira kwesimba okuba emupi ekyamuleetera abantu abamu okumulaba mu ngeri ki but Magogo kyolina okkiriza alina omukisa mu mupiira gwa wano yes or no yes ate it cannot be mukisa gwokka luck is a precipitate of design tasobola kuba nti ne byatusizako cranes mbibadde by just luck I think Magogo's biggest problem and why people have issues with him is arrogance. Politics. They just feel he's ngabo manya abana Uganda bakwagala oli very down to earth. Kwotola abana byabufuzi kati waliwo akantu ke nayize banayafuzi bonna ke bakola. Yesebo yetata munsonyi wabakulu abakulu nja kubatuka kasobulanga Uganda, are you ready? Tikakasidwa ngabiri muri mu August kulugaga cricket over we wali concert yo mwaka esinga obunene Skyview ne Swans Avenue bakutusako Vinka live and loud eno your biggest musical celebration of the year shilling them 23 n'ekitundu VIP mtwalo 8 n'ekitundu emeza ya milioni 4 tickets zitandise okutundibwa ku MTN Momo kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadara emilyango tugigula okusamu endaze nyini olwo Vinka wambe stage akonkone ndongo hit after hit twagala ba Vinka addicts ba Vinka fashionists musaleko tujuze lugogo biwakidwa Skyview ebitegekebwa Swans Avenue Habiri musanvu agusonkobe birabiri mukaga lwalunaku koja kabaya lwagenda n'okuvumbuliya mu manipola kwi Inebiku supremacy lonje nakulabye ngambye nakusomeseka biri musanvu agasinkobe birabiri mukaga gawerikidwako kuja Chimboa asidiki vokosi kuja Kevin abani koja sengeje sinatume senga muwamya senga munyweza senga marus okuyingira emitwalo 5 emeza ya milioni 2 mujja tuwulire ebigambo byotawulirangako gatebisabikidwa bulungi gabiteereddwa mu sente koja kabaya haba clinic agri motors supremacy longe success motors senga munyweza mukisa property consultants Kimbo Harbor Products mujje tubugirize ebyobuwangwa byaffe ebyomukisenge nga bisabikidwa bulungi oveewo ng'oyize ng'era ali kafulo bannange yesebo kola President Museveni basituka okumuwa ekitiibwa naka mutule temunsitukira yeah but the Premier League is back. Yes. Who do you tip to win? Arsenal.
Atasinga bawadde Arsenal. Kanange ngenda kuwa Arsenal. Ngobo yagala batayagala. Unless nga tumaze emipiira ng'etaano. Tulabe surprise package. Anti waliwo team ezimu kati for example. Ngenda kuwa example. Soko owulirize. Waliwo team kati nga bw'olaba Man City twagirabye. Ojjukira kye nagamba nga tugenda mu final ya World Cup. Nenga nti actually okusookerera ku final ya Champions League. Nakuga nti enjawulo ya PSG ne Arsenal egenda kuba mutendesi. Era ndowooza wakiraba. Ne ku World Cup nenkuga nti enjawulo ya bali ne bano egenda kubeera mutendesi. Nti ono yaleeta squad ya Spain. Yes, abasinga twali tugiratinga off. Nenga bazanye byo bonna. Barcelona kumpi ekitundutundu kya team. Nga beemanyi nti ono bayimirira wano. Addawalira bobola ne squad nga be yajja. Kizibu bano bagondi bano ono wa Atletico Bilbao baani bajjanga luvannyuma. Ne bano nga babadde beemanyi okujjako Rodri. Badde bagutandika ne kukola ki. Kati ne side eno ojja kulaba nti Xabi Alonso omupiira agumanyi. Okitegedde. Kati tiimu beeneebe kkirizo muzannyira. Yesobola okuba enjawulo wakati wa Arsenal ne Chelsea. Onfuna bulungi because Urachin Gamba they have Cole Palmer, they have Enzo, and those other players bola position is up. Nchola bali ne Enzo Maresca before he fell out with the management. Ngobala bali mu kyakusatu batambula bagenze bakubye zi PSG ku final ya Club World Cup okitegeera. Kati gotebereza mu squad eyo nga baji harmonizinze ekirizo era bajja kwata ekyokusatu kyabo bekyokubiri. Then team ndoza kuzonnezo the team jendoze genda okutawanya mu Arsenal Man U. Man U Michael Carrick nkubulira tactical abanyi Premier League. Okay, baby wasn't ekyenjawulo kyayina amanyi omupiira gwa Manchester. Exact politics. Omanyi omupiira gwa Bungereza guli ku pitch ne off pitch. Byonna bayiza okukubira mawulire go kano tuka kukisawe nga kocho okkiriza nti na wanguddwa. Nga ba analysts bako bakuzanyide kubongo bakoze eki. Michael Carrick amanyi omupiira gwa Man U. Michael Carrick amanyi omupiira gwa Premier League. Michael Carrick alazeeko mbu asobola okutemula tiimu ennene. Asjagezaako yayinza okuma Arsenal unbeaten run. Actually sikusakanya but the point ekiriwo kati se Arsenal bene twala ekikopo. But whether bene ekitwala nga it's unbeaten obange kubiddwamu byetu kyenjaga twogereko nnyo. Kiwadde nnyo muliro. Mama soko tule. Anyway, katika kunyonyole Kasuku. Arsenal nabyo bulabi second 11 yammwe. Nenzigwamu choka mwaguze ono guy wa Aston Villa mwamurezi Aston Villa kye mazeyo nyoza babiri Kasuku squad depth yo mujina squad depth eri ku Arsenal kati ina team ezi bili n'ekitundu zesobola zonanga sokwangula emipiira kakati Arsenal planning Champions League teri ku Premier League. Nkubulya chawedde nange njagala nnyo Man U naye ejja kubeera mu kyokubiri. It will be a sham tejaba ejja kukiba Man U ejja kukiba. Man City yogiraba sebe kyali y'amaanyi. Man U ejja kukiba. Man City kadula Man City ekizibu kya enjawulo ebaddewo wakati wa Arsenal ne Man City kwe kuba nti Man City badde bakuba naye kati ate mwatandisa ogikuba kyakivola sigiteeka ku kikopo kuba luli mbadde mmanyi nti ejja kujja ebakube home and away. Ate kwewunya timu egenda okusuubwa Arsenal buzibu egenda kwa Man U. Nena Man U mujitya buti. No, you will see it. Man U bogirabo obuzibu oli Kobe Maino tasobola kudduka. I'm telling you oba Carrick yagira mu politics oli wa Arsenal ojukire ebisale bya Wenger ne Ferguson. Roy Keane Carrick bali mu mpalane eyo bali ojja kukiraba you're going to see. Eze kyemanyi ku Carrick kiri kimu kyagendo yamba ku Man U. Abazanyi banate bamwechangiddeeko. Carrick azanya mpira gwa Fagi gwennyini. Ate mpira gwa Fagi waite gwina formula. Bali nga ba makanika ogendo asiri. Wala baitako John Oshenga striker. Exactly. Ate nga tuzanya Arsenal. Exactly. Ompira negugwa. Okitegedde. Negugwa. So ngade golo zekanga bwekazi Rudvan Esro igumukonyeko enywedde. Yes. So batchengezako kulaga Arsenal toddamu nnyo okugimalirako biseera byo. Ekibuuzo si obene etwala wabula tudde eddamu unbeaten oba tegiddamu. Nayenza ate mu kulowooza okwange nze ndowooza surprise team yaffe egenda kuba Liverpool. Liverpool eyo eyinza otwala ekikopo. Kochi waabwe amanyi omupiira nkubuulira
kochi wabamanyi omupiira Kasuku squad depth ya Arsenal ejja kumenya buli omu. Wabamanyi omupiira Squad depth ya Arsenal egenda kumenya buli omu mu Bulaya. Kale. But we are waiting to see how things end. Onako lwayo tugenza okujja wano nga Alex Mukulu bamuziise. Kinsanyusiza nnyo Minister of State Gender and Culture omukyala Kuteesa abaddeyo. Then Minister wa Gender, Labour and Social Development General Tumukunde nayazze bambi n'abeerayo mu kuziika. Basooka ne batugamba gavumenti yali eganye omuwa state funeral nako ku social media okwe nalabye nga abantu bagamba ate nga tulabanga poliisi. Alex Mukulu adde wa poliisi no, government yamuwa state funeral, state send off. Era baamuziise nga muzira. Bambi Katonda mumuze mirembe. Yes. Wakubanza yafa simulabyeko. Afudde simulabyeko maaso ku maaso. Zina mulaba. Bwe nali ngenda okumulaba twali tugenda musikana ne Katolubwama. N'atuwa appointment n'eyitamu eddakiika 35. Ne twatuuka Katolubwama naye ngenda ngamba akasajja katugobye embu kalonda bikoola mu compound yako tuluddewo. Nawuli Alex akasukira obugenzi bona bagenzi bambi. Ebivumo. Muli bempikika kimwe abutakwata budde. Nja kubawa appointment endala. Omusajja atugobye ngaza limma yasaga atugobye. Asaddayo genda wa mukulu ne muta. He has been one of the kindest, one of those few abantu etubadde tuga nti anyway. There's so much we can talk about him, but yeah, may he so rest in eternal peace. Against asinkane bajjajjabe. For abali wano katugira tubaawo enkuyege zitukubira enduulu nga betulinda. For now we have to leave it at that. Aba Arsenal 10 a.m. Friday and 10 p.m. Coventry Arsenal Premier League egenda kuba etandika ate nga inshallah lwakuba obwavu bunkutte bumalawo agenda kulaba Man U Ipswich weekend ejja naye obwavu bunneegezaamu ndi mu kubalabala mu fiizi z'abaana ne Man U nkole ntya naye ate ngenda nenzijukira nti omusika teyeeyanza ate nenzijukira nti n'abaana bamanyiira oyinza okukula bayinza okukula ne beefuula abatakulabangako nokkiriza essomero linaabanja lwakuba ate obuzibu bwe tulina eno ttaamu yeeyisa eno ttaamu yeeyisa kale until next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. President Museveni ye musajja yekka wano mu Africa gwe mmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Bobo inakakasana nimugambye konti ampe kadi inze munyagwa. Astagfirullah. You have been abusing authority mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala mundu oli yero komanyoko ne bannange. Ale ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda mu kujjere kutoka ntoku ndimbuzi ndi empuno ala bora babaddi abakyala wale somoyo manyambuto katonda ya kyambuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugo gwa Musa waitista premium detergent waliwo wanagambye munda yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange